Inside Out. Kituufu nti Bobi Wine ye yabazimba okubakozesa okuvuma gavumenti. In life nakamitingako Bobi Wine omulundi gumu Mubende ku Kivulu bali bakiyita Mpa Mubende Festival. This is Inside Out. Alright, kale nkwaniza ku the Inside Out nga bulijjo ku mukutu gwaffe guno nange Simon Muyanga Lutaya. Bingi ebiri mu ggwanga bye tuba twogerako n'abantu ab'enjawulo era olwaleero twagala tuyite ate mu birala ebiri wano ebikunyumira twongere okwongera okwetegereza. Nze Simon Muyanga Lutaya. Kale olwaleero ndine Ssabazonto Julius Serwanja Kidomole. Ewaffe nno e Busoga Kidomole kyali kitegeeza ebintu ebidibye kutali katali. Bya Kidomole wano. Bya Kidomole wano. Kati simanyi gwe Kidomole ng'oli Kyali kitegeeza up to now. Ffe kitegeeza kidibye. Nti ogaye kyali kitegeeza. Mulimu wangi jjojjo genda osange omuntu nga bamuyita erinnya ng'ewammwe teryatulwa. Kituufu. Nga kitegeeza kirala. Gye bali e Bugisu. Oyo yolesera bulungi. Naye nga bw'ajja wano ye bw'akyogeramu gati musajja abadde ki. Amannya agamu tugafuna olw'ensonga ez'enjawulo naddala background gye tuzaalibwa. Nze bwe nanoonya my nickname nga nkyali mwana muto yali eryo. Bakwitanga Kidomole. Lwansonga nti waliwo omusajja yalinga atundira bintu kumpi newaffe. Kati nga bw'avaawo nga nzija nga nnyumirwa nnyo okujja ne muyimbirako. Okikwatamu. Nenja nenkikwatamu donga tebanzikiriza eka naye nga nzija nenkikwatamu. Kati abaana bonna abaali be nalinga nsoma nabo nga bandaba ne bakintuumanga kuba n'omusajja oyo kye baamutuuma. Kati sayina buzibu nalinnya. Bwe nafuna omulimu ku radio I had to get a nickname. Nze nenzijjayo eryo olwa poor background yange nendireeta. Ewaffe kyali kitegeeza ekintu ekingi kino kikwataganya n'ekyammwe. Ekingi naye kitadibye. Kyali ekingi ekidibye kubanga ekingi tebakiwa mu bungi. Kakati omanyi nti nno mu China town wali ekidomole ky'ebintu. Era kati omukisogo okumunnyonnyola omuga nti China town omukoti munna baleese idduuka lya Kidomole liri naye bidibye. Tebidibye olowooza. Gulawo lwaki waggala. Tebidibye wano byadibye gye byavudde. Anti wano we tuli we babiyitira Kidomole tebabiyitira China gye byavudde. Wano baba batukutte. Ensagi z'okulaba emirimu gyebale. Serwanja Julius yasomako. Serwanja Julius munnamawulire profession. Sure. Ng'otandika ddi okusoma n'omala ddi? Amawulire nagasoma diploma ku Buganda Royal Institute. Yes. 25 paka 27 wagasoma n'ogakuguka nengakuguka era nenga practicing. Sina ku mulimu gwe nali nkoze okujjako amawulire ebbanga lyo lyonna. Ozaalibwa wa? Nzaalibwa Nkumba. Nkumba wano. Wala kumbe boyise Kajjansi wala. Kati oluffe twogere twogere tutya waffe webako ne mu mmotoka n'ozuukuka n'odda ati wamwe tugenda kulambula naye nga ndiwe Nkumba. Tugenda kulambula kiwe ewammwe tulambula omugga, tulambula obwavu, tulambula emabira abatanatuuka wammwe, tulambula sukaali ewammwe waliyo, tulambula bbiya era batanatuuka wammwe. Bannaye muva wala. Kituufu Ssabazonto. Nze nno siri Zonto gw'oliko tereke kyo. Wawanvu ate wonna sinakibala. Mulambula obwavu. Really? Kituufu. Nze charity ze nakolako za mirundi 3 nazikola wammwe eyo. Nagendako ekidera nengendako boyita ekamuli eyo
namwendo abulopa eyo nga nkunganya ebintu abantu babituwa twalinako n'akasaala akatono ketwefisizaako nteekamu naye natunuulira embeera eri ewammwe eyo nasangako omusajja ng'awulira ayagala okumpa ekirabo ng'alina essaati emu njulifu kuno agijjako ng'alima aleme gituyaniramu bwama n'agizaako yabiŋŋamba naye bwe namuwa essaati namuwa engoye netumuwa ne sukaali ne sabbuuni n'anoonya kyampa ne kimubula n'ayingira mu nnyumba nga yakaliridde obwennyanja naye nga nabwo butini nnyo naye nga yabukaliridde naga kankuwe envasina ojjo otwalire owute musuku nemugamba ate gwe onoolya kiko era z'abagenyi zaali z'abagenyi nga naye azikalirira katonda bwamukubako omugenyi awo nga tategedde zamuwa kati ng'azimpa nga nze bwe nzitwala mu mazima sijja kuzirya nga sisobola kuzirya nozimulekera nemugamba musajja sigaze enva naye nga otunulira omusajja nga ye alabika ng'ali bulungiko ng'ennyumba gy'alimu mwasula bw'oyingiramu bwoti tolabamu kirala wabula yayala wansi netuvawo netusanga omukyalo omulala ng'alina akawunga ka muwogo akagoyezza kayidde kati ng'afumba amazzi agayita okyada era yakyogera kyada ng'afumba amazzi ataddemu omunnyo oba yali ataddemu ki ekigakyusizza kala nga gakyuse kala tukamuliramu enkooge maybe twakola ekintu ekyo kati bye nalaba eyo siina walala we nali mbirabye maybe waliyo gye buli obusinga eyo naye bye nalaba eyo nali sibirabangako bukyanga ntambula nalaba ensi endala nendaba omukadde ng'alina abaana awo abawala myaka 15 n'okudda waggulu ne tumuwa pads nga tazimanyi ez'abawala be nga tazimanyi nenga kati omukadde ono bw'aba tazimanyi kitegeeza obulamu bwe teyazikozesaako n'abaana be tebazikozesa yali azimanyi naye mwaziyita erinnya lye mwazira nti paadi anti azikutte mu ngalo ati biki bino kakitegedde mumpayire wakikuwaire enfungo nzungu kati ng'omuntu omuwa ekiro ya sukaali n'avaako nga tamanyi bwakwebaza tamanyi bwagenda kikola ekyo nalaba ewammwe muganda wange kwekumaliza nti obwave busoga kya bulambuzi sinze yakyogera nga kale President Museveni yayogerako mbu yayitayo naga kyendabyebusa ate okumanya n'abuuza bwe yatuuka n'abuuza abantu naye mubaawo mutya abuuza nti eyandituyambye mukubaawo ate yatubuuza kati ekyo mu buli ngeri omuntu yenna atabeera nko mu mbeera eri busoga akibuuza nti bantu bano babaawo batya ng'ekyobugagga kye balina mu kitundu borehole yeyo Ssabazonto ani akuyingiza amawulire kubanga ffennaffe abaagasoma twabangako ne gwe twegombanga ani akwegombesa bali abantu omu teyali omu kyali kibinja then n'omulala omu yali Medi Nsereko namwegombanga nnyo show egyakolanga ku Sunday nga basaaga n'abakyala n'abantu buli kiseera ng'ajeregerera then ne crew yabinsanga wano ku Simba bwe nagiwulirizanga nayagalanga nnyo nenga nti abantu abo nteekeddwa okukola nabo era ne bwe nafuna omulimu ogwasooka nagufuna ku Sapiensia wasokera ku Sapiensia naye nakolayo saamalayo na mwezi nga mpulira tenzijaamu kye nnina kuvaamu nga ngamba nze kino kyenkola kirina kuba kusimba nga weegomba nnyo ebyobusiru byaba binsangawo ekyaddala nga mbyegomba nnyo era nga neegomba nnyo muvawala ne Senkubuge nawusisaamu egomba yatereera muki okutereera kutya yatereera kati musajja oyogera n'ensonga ez'omulaka Senkubuge tabangako omuntu atategeera we bakolanga binsangawo neki ekyalinga mu binsangawo okujjako ebyobusiru mwalinga mungi nanti ate nga puroguramu gy'ogamba eriko ebyobusiru nga baminisita bagikeerako ne ba MP bagikeerako ndowooza ne pulezidenti okujjawo nga bonna bakategorizinze mu busiru bageze nnyo poza gende n'ekyo by the way ne boogera nkyaloga nti Bazonto bakola bya kisiru
Banja kubuuza nti Simon Muyanga Lutaaya osooka ddi okulaba Bizonto era obitegeera ddi? Muntu no yabinjagaza. Nti ndaba nali mula tuli awo aseka afense ko ali buntu buli mu matu bwa afense kukunzi watize ati kino ne kunzi Bizonto kyeki nti nanga ati lwoli manya Bizonto togenda kubana naku kunsi kunzi ngenda okulaba ndaba ku mukutu abantu alabikanga abantu abategeevu bambadde nga kwaya yenna mirembe ninga bakola bya busiru kwe kuwuliriza ne bitandika okunyumira naye ne binyiiza ekyanyiiza kyali eki kirwa ni musajja mukristaayo musajja munnaddiini mpa nnyo Katonda ekitiibwa kati ndaba ebisajja byambadde engoye z'ekwaya biwemula n'ebintu bibikolanga ekwaya y'ekkanisa biteekamu ne bayibuli bijja n'ennyimba zaffe ez'omu kkanisa ze biyimba ze byonoonolamu Mukama Katonda Simon ne nagenda okulaba ng'erinnya Bizonto ate bw'obinyiigira gwe weeru nate erinnya oledaga spiritual rehabilitation. Yes, nate ekyo Bizonto bikikola. Kati kitegeeza nti emirimu egimu gye bandibadde bakolera mu Church of Uganda Bizonto bigikuyambako ne bigikolera. That's why sifunangayo muntu n'omu nga alina sse mu Church of Uganda ne mu Catholic Church n'akuba essimu ng'ayomba. Nafunako challenge emu kanjikuwe. Ekisiibo kitandika. Nkola script nga ya kisiibo. Birimu script ebintu byammwe. Script oba kitegeeza. Yes. Biziba tebiri mu script naawe kolayo. Naawe kolayo. Kati nkola script ya kisiibo njitadde njagala tugikole ngeri mu field ya church. Tusaba church bulijjo. Najiga tusaba kolerako wano. Tusaba church emu ey'Abakatoliki batugambayo mujje enkya kusiiga vu lwetwali twagala ero jita tugane mujje nga tetuli bize netugenda ne batuwa flow tuba twatandika tuti oluyimba omukyala n'aveeri munajje nate mujja kubikolera wano muwambalano tekisoboka banange banne tulifushi kitalo Bikira Maria esinga ewedde mwesa netufuluma father yali atudde eri najja n'abuuza kiki netumugamba tugambe tetukolera bano bemugoba bano message gye batambuza gye tulina okutambuza batuyamba buyambi n'atuwa flow nitukuumwawo ne wajja n'omufaatha omulala kuba kigo wetwali si yali kyakintono kigo ne bakubira ani akulira ekigo kuba siri mukatulisimanyi ndowooza teyaliiwo that time ne bamukubira olwamukubira nti Bizonto bibadde bikolera wano akantu babaleke netukola nekagwa netufuluma netugenda kati Simon Muyanga Lutaaya bw'aba ayisibwa bubi atusonyiwe naye tetukikola mu bubi. Do you want to buy land or construct a house? Worry no more. Boss Land Estates is here to serve you. We offer services in selling land on different roads that link you to Kampala City, land surveying, land title processing, letters of administration processing, general construction works, and property management. We allow payments in installments. Our plots of land are prime and are near main tarmac roads. Prices are affordable. Inspection is free. For more packages, call 0777 490 785. WhatsApp 0704 699 388 or visit our offices at Ham Towers, Level 4, Suite number HT54, opposite Makerere University, Main Gate. Boss Land Estates, we guide you home. Otuula otya okulowooza nga munnamawulire tusavinga mu ngeri nyingi. Nze mbadde nkola programu z'ebyobufuzi, analysts n'ebirala. Walowooza otya gwe munnamawulire omutendeke nti otwalirwa layini y'ebyobusiru? Anti gw'obiraba ng'ebyobusiru. Gw'obiraba otya? By'amagezi. Ensonga lwaki birabwa abagezi? Teri musiru ayinza kulaba Bizonto. Taliyo.
era buli alaba Bizonto aba mugezi. Teriyo muntu musiru ayinza ku interpretinga message ya Bizonto engeri epackagingibwa n'agitegeera. Era bingi nnyo bijja okusanga gwe bitegedde nga waliwo abatabitegedde. Kyekyoka. Only that twewulayoko okulinnya ly'abasiru ne tulikozesa okusika abagezi balowooze nti bagenda kulaba ku by'abasiru leero bagamba ki batuula. So oli mumativu n'ekyokola. Nnyo. Njagala kuwa ekintu ekizibu ennyo katusuubire nti ofudde. Muyanga bampadde okukola speech okwogera kubaawo okwo mu bulamu bw'ensi naye nkuwadde omukisa gwe gikole. Njagala oyogeremu nga musajja ono afudde. Senga obadde osobola nga tetunnagenda eyo essimu yeeyo mpa essimu essimu nno simpuliziganya. genda ku WhatsApp yo. WhatsApp yange gituuseemu. AI wali waggulu. AI eyo yagala wano AI sibo n'oluzungu olumanyi AI. AI teekamu who is Bizonto. Who is mu WhatsApp eddamu oba ngende mugwa who is Bizonto. Awe wangu eri wamanya osobola okwetolooza. Mubuuze kakali. Gwano Innocent. Mubuuziza AI. Togikozesangako Continue. Who is Bizonto? Nsome. Togikozesangako. Kyeŋŋamba. Togikozesangako. Iyo byeŋŋamba. Kyusa teekamu kuba kati iddowaneera. What is Bizonto comedy group? Nakuno kwe muli ku byuma. Bizonto comedy group. Nsome byenda byewo. Kitalo mabeere. Bizonto byensoma nno biibyo ndoza mu birabo byenda byewo bye bampadde biibyo bye biriwo n'ensimu kama Katonda. Kale kambasomere byenda bye. Bizonto Comedy Group is a Ugandan comedy group known for their hilarious skits, parodies and social commentary. They are popular for their humorous takes on everyday life, politics and social issues in Uganda and beyond. The group kino ntyo kisoma. Nsome? Kyo kisoma. Soma nga bwe bakireese. Lwaki okiyitinga? The group consists of talented comedians and actors who use their platform to entertain, educate, and critique societal norms. Their content is often relatable, witty, and thought-provoking, making them a beloved and respected name in the Ugandan comedy scene. Bizonto Comedy Group has gained a significant following online, with their videos garnering millions of views on social media platforms like YouTube, Facebook, and Instagram. They have also performed at various comedy shows, events, and festivals, further solidifying their reputation as one of the leading comedy groups in Uganda. Abazungu tebalina byakola. Conclusion yo bwetyo gwe wogifunye. Abazungu tebalina byakola. Naye abantu bakulaba era basinziira ku bye basomeka nabo bali ku simu zaabwe bateekamu babawa answers. Iyo nabawaanye nnyo ate naye talented comedians and actors who use their platform to entertain, educate, critique societal norms. Their content is often relatable, witty, thought-provoking, making them a beloved and respected name. Kati ati nsobola okugamba ekirala oseemu era who heads Bizonto Comedy Group. Who heads? Who leads? Heads. Bizonto
comedy group. Naye mukama Katonda gwa mulimu gugenda kunkalubirira. This job is hard. The Bizonto ne baba wadde omanya nti waffe ennaku zobakkiriza kulabako. Obalaba? Nika weeyagadde. Kati ebyo by'ebyekisiru by'ogamba. The Bizonto Comedy Group is led by a trio of talented comedians. Julius Sebwarunyo, also known as Uncle Yinda, Richard Bendaba. Kakati oyo musajja watu awandiika kanoonyerezaako kakozesa oba musajja oba mukazi tetumanyi naye nga ajja kulaga nti ebyo ebiri ng'era abimanyi. Richard Tuwanje. Kakati abo sibamanyi, bonna sibamanyi. Naye kati bo kyembadde ngezaako kulaga nti buli ky'onooginoonyaako nga Bizonto ejja kukuwaayo esobola okukuwaayo ebifu kubanga eyo nayo roboti yebinoonya si muntu kitegeeza ti tesobola gibribinga. Katudde we twabadde nga nkwogerako ku lumbe tuziika kwogerako ntya buli ngeri ojja kunoonya ebigambo byonna ebikategorizing omusajja omugezi ennyo, omusajja omusomesa ow'enjawulo, omusajja munnamawulire ow'ebyafaayo kubanga yadde emyaka gyammwe sigituusi nagituukamu ate nja giweza kubanga nakabeera mu mawulire emyaka 13 ng'oli ku 25 nkubuuzaako emeka 12 oza giriwa mitono naye nja giweza lwakuba nti ekizibu kyenkyana nti nkugoba weeyongerayo nakyo kikulu senga nyambala wekyalingira onfulumye mu kisaawe so oli mumativu n'omulimu gwo eroza nti seno bw'ova mu nsi ensi ekwogerako nti oli munnamawulire ow'erinnya, musomesa ow'amaanyi, omusanyusa owa kubanga ninayo abantu nga bwe baba tebalabye kiki enjogedde ku something babeera balinda nti Bazonto bagenda kutekinga ki side ki wano era nga era balinda we need to see Bizonto's take. idea eno mugifuna mutya okutandika okuza ku kyokola ennyambala yakyo nebye mugenda okukola? How did it come to your mind? Era ni yayiya bayiya ne bakuwa oba ggwe? The name Bizonto linnya lya Simba. Kituufu ya Simba. Kati bwe twajja ne tukolawo ne tuliyingiramu ne tulikozesa ebyenjawulo. Concept eno bino tubikola ku radio naye nga biri mu audio. Nti script gyenkola wano yemu ngikola ku radio kati nkijja bujja ku radio nenkisembereza abantu basobole okukiraba. Ani aleeta idea tukole? Dr. T Amale. Yes. Yaleeta idea tukole ebyobusiru okay tukole ebya olwonganya tukole ki nga yaki njagala summary statement okay. Tusomese tu Dr. T mu kubeerawo kwe mwana wa Simba is a product of Radio Simba. Yes. Yatandikira amawulire ge bwagatandika n'avaawo n'agenda ewalala bwe yavaayo n'agenda mu comedy bwagenda mu comedy n'alaba space ng'ate alaba asobola okuzimba ttiimu endala najja n'aŋŋamba Julius njaga tukole something in comedy ekitaliiwo think of something okireete tukise ku stage tukikole nendowooza ne mugabo gambe lwaki tuddira entuuza ku stage nagamba perfect bw'oba ng'olaba ekinaakola neŋŋamba kale ne tukitandikira awo tukozesa erinnya libaddewo Bizonto bya binsanga wano ne bifuuka Bizonto kati nno bayita Bizonto bya Mukama ne bifuuka Bizonto bya Mukama. Nedda naawe Mukama tabamanyire kale musigale wali senga yatutta teri kintu kiri ku nsi kuno nga kirina obulamu nga kifuna byekyagala nga kisaba ne kiddibwamu nga Mukama takyagala
Bizonto bya Mukama. Era buli kintu Mukama kyajjako engalo bwe pa olwakyo lukomaawo. So namwe muloza nti mu bye mukola muli mu Katonda. Tuli mu Katonda. Kubanga bye twogera bya bwa Katonda. Bye twogera bya bwa Katonda. Ebintu ebisinga birina kwogerebwa abantu abali mu nzikiriza wakati bakama baffe mu ddiini. Be balina okuvaayo ne bagamba ku muntu nti gundi wano osusse, gundi empisa zombi, gundi banno bafuga bubi, gundi banno babba nnyo, gundi kubanga be bantu betutya. Kati bwe balemererwa ng'ekyawandiikibwa kijja nti bwe munaagaana okwogera amayinja ganaayogera oba embalaasi ziriyogera. Kati bwe baagaana okwogera Bizonto biri mu kwogera kitegedde ate bikyayogera byebyo. Kama akuwa mukisa. So oli mumativu n'omulimu gwo? Ndi mumativu ate nnyo. Kati ku ssaawa zino abantu bansaba kwesimbawo. Okwesimbawo? Busiro South. Okwesimbawo? Bantu banyayanira bangamba Busiro South jangu era nange nteeberezaamu okujemera bakama bange ndabanga ekizibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kyokka kinsitulidde entalo nnyingi ezimu ezinnemye n'okumaliriza. Simanyi lwaki zizze nnyo naye nga mmanyi abantu banneetaaga. Leta kansookera tinkule mu palamenti bye baagala ogende bya luzungu. Wano mu Bizonto muzannya mu oluzungu oyina olukumala mu palamenti. Sir Simon Muyanga Lutaaya Serwanja Julius yagenda n'asoma n'amala P7 n'amala senior 4 n'amala senior 6 n'asoma diploma ya mawulire n'asoma degree y'obusomesa. Kakati omusuubira kubanga oyina ne degree y'obusomesa. Kati oyagala lwaki nfaanana ng'ataasoma? Lwaki mundaba ng'ataasoma? Tukidde mu Lungereza. The things you do, the things I do not depict an educated person. But I have scripts done in English. 100 skits of revolution were done in English. Nazikola mu Luzungu ne mu Luganda. Baba zazaala emiwunyo naye nali nzikoze nga za Luzungu n'Oluganda. Lwaki nazikola nga za Luzungu n'Oluganda nga njagala n'atamanyi Luganda akwatibweko kubanga Uganda tekoma mu Baluganda bokka. Ekyo kyo nali nsazeewo kisaasaanye ensi yonna n'ekimanye nti no, it's time up. Kituufu nti Bobi Wine ye yabazimba okubakozesa okuvuma gavumenti. In life nakamitingako Bobi Wine omulundi gumu Mubende ku Kivulu bali bakiyita Mpa Mubende Festival. Wensisiinkanako Bobi Wine maaso ku maaso nambuuzaako. Omulundi ogwokubiri gwenyinza gani nagumusanga nali ku express nga nvuga nzira Ntebe tusasula wetu ku toll nga naye ajja wali ne Babi ne basasula nange nensasula ne tweyingirayo ne tweyisa ne twebongako mu bbanga si physically tekiri muga nti oli otya. Essimu ze nakwogerako naye ku ssimu giri emirundi 3. Lwaki ngimanyi kubanga mitono. Ogwasooka Bizonto byali biseparatinga
nankubira nangamba igrupu eyo ng'ebadde ekola bulungi papa kinaasoboka okutambula bulungi ne mugamba tufunye obutakkaanya bwe tuba nga tufunye obutakkaanya buli muntu akwate ekkubo lye in fact namugamba nti oyinza okwekanga nga n'eyo gurupu emweze egenda kukola omulimu gwe gumu na guno katufune groups 2 mu emu nga kigenda kutuyamba buyambi nemu example nemugamba Eagles bwe yavaamu Aruna Mubiru yakola music omulungi ne bano ne bakola music omulungi ne tusigala nga tufuna ebyenjawulo kana kino katukisabire busabizi kigende mu maaso nangamba kale bwoba bwotyo bwogambye ogwo gwe gwasooka ogwokubiri nze namukubira nanoonya essimu ye nemukubirako nemugamba mukulu ngenda kukola concert olowooza is it the right time nkole ekivulu nangamba yes it is nze nja kuwagira omulundi ogwokusatu gwaliwo nga MC Uncle Bean abuze nankubirako nambuza MC Uncle Bean yabuliddewa nemugamba twamufunye agenda okunkubira nga twamufunye nangamba okay badde manyi nti nteekewo ko kaposti tubanjeeko nanga yafuniddwa nanga kale emirundi 3 ate byenkugambye era bitwayogerako byokka tetusukkangawo sina muntu mulala kati mukukolera NUP ani abasasula tetukolera NUP tukolera Uganda naffe Ssabazonto mukolera NUP nedda ekitawanya abantu kyekyokulowooza nti nno mukolera NUP ekyo kyekibi omanga temwagala agamba ku Bobi Wine yes nkulete skills ze wayimba nga ovuma bujingo olwokuba ayogera ku Bobi Wine ekyabujingo kirala ku kya Bobi Wine bujingo nange ebyaffe birala byanjawulo ekyo muyisaamu nnyo eggaali sikyamuyisaamu mwakanya tetwakkanya nawunzika omutima gwakkakkana naawe wanyigamu ng'omusumba wange omuyisaamu asali siyisamu ggwe musumba wange muyanga mulimu omuntu akusobya ng'ate tolina kyogenda mukola ng'ate tolina bwogenda mugamba nti wankoze bwoti kati ng'emmeeme eyo okukkakkana oba weekuba wansi n'oyabika oba weeyira amazzi n'otoba oba weekola ki kiba kikumala kyekyo ofunawo mukolera NUP nze sikolera NUP neekolera nze ng'omuntu Ssabazonto muyanga tonimba nze ndi munno yes ekitawanya abantu kwe kulowooza nti buli muntu yenna ayogera ku biruma Uganda akolera NUP okulowooza nti ebiruma Uganda byonna birina kwogerwako NUP yokka bannange okugenda mu ddwaliro nga teri ddagala tebakubuuza oli wa kibiina ki yenna agendamu owa NUP agendayo owa NRM agendayo n'atalina byabufuzi byagoberera ekinnya bwe kiba kikuba emmotoka yange mu kkubo tekigikuba nga kigikuba nnyo kubanga ndi wa NUP tekikekkereza kubanga ndi wa NRM tekikekkereza kubanga sina kibiina kyempagira bino lwakuba nti NUP yeri mu layini y'ekisinde ekigamba nti omuntu yenna alwanirira obwenkanya alwanirira obulungi bw'eggwanga lino alina kuba wa kibiina gundi bwe mulowooza naye n'omuntu nga nze by the way abantu nabakyusiza gavumenti ezimu si bannabyabufuzi Sudan omuwala yaleeta olutalo abantu bagende yali munnabyabufuzi waawe yasituka musitusinga bamusedde omugaati nga infact gwagumusera gwabula nava nagamba bannange ekimala tukonye ng'ogamba nti akoledde NUP senga ava nga bannange nkonye embeera mwana wange gyali mulwadde teri ddagala ngoga nti NUP emutumye nedda ssebo kino ebintu ebimu okulema okubyogerako nga ffe bannayuganda ne tubisiba ku NUP kwe kazito okutuula ku NUP naye Besigye byebimu byayogerako Lukwago byebimu byayogerako Ssemujju byebimu byayogerako lwansonga nti tebali wali awali omugaati ate babiraba nti byandikoledde kambi kugambe mu luzungu Oluganda lukaluubiridde kambi kuddire mu luzungu the intelligence the intel we have is that your comedy is not innocent comedy. It is comedy inspired and instigated by your support to Bobi Wine and NUP. And your statement today that you intend to contest for elections could mean that you want to get a NUP ticket and therefore
It's the reason you torment this government through your comedy. Justify. This great government of General Yoweri Kaguta Museveni etayina buzibu bwonna, etayina kabi, etayina ekoze ebirungi ebyereere, esaana okuwengule olw'ebirungi byekoledde eggwanga lino, erwanyisizza obuli bw'enguzi n'ebumalawo nga tewaliwo ssente yonna ebbibwa, nga n'abagezaako okubba ssente ezo babakwata ne babasiba n'omukono gw'ekyuma ne babeerayo ne babonerera, n'ebyobugagga byabwe ne biboyerwa, ne tubeera mu bulamu obulungi. Gavumenti eno ennungi bweti ng'emulago tekyasobola kugendayo muntu n'afa ng'ajjanjabiddwako, ng'ekiruddu bwe bakutwalayo omanyamanya kati mponye, nteredde mponye. Bwe batwala mukyalawo nti bamututekawo empe kuzaala, obeera kushuwaddiru nti agenda kuvaayo bulungi, teriyo muntu afiira kawempe. Eno gavumenti nnungi nnyo ye bakyabbira abantu ku booda security eri wano nosaa nti bakubye omuntu ne bamubba. Eno gavumenti empitirivu obulungi. Kakati ffe ababi tugiwaayiriza, nkuba kati nkuddamu Simon, ntugiwaayiriza era tukola nsobi nnyo okuwaayiriza gavumenti eno nti waliwo abantu bebagoba ku ttaka nga tebalina musango, nti waliwo abantu abakyosobola okufa nekyogerebwa nti munnange we tuli wano abantu 35 bazuuliddwa n'abalala nga 2 bakyabuze nti bafudde ki kasasiro. Yabakwiridde ne bafa. Nti ekizibu kyaffe ekisobola n'otutwalira obudde tudisikasinge nti kasasiro alimu ebikuta by'amatooke, ebyoya by'enkoko n'ebigundi by'emboga n'ebikuta by'ennaanansi n'ebirala, kubanga ebyo bye bisigalamu naye byassa abantu baffe 50. Gavumenti eyo nnungi. The Inside Out ne Ssabazonto gy'oliko. Nze Simon Muyanga Lutaaya. This is Inside Out.